Nazzi kuno mu Bwakabaka bwa Buganda twabanga n'engero. Abaganda balina olugero olugamba nti embuulirire tefa yonna. Ate abazungu balina olugero olugamba nti a word to a wise man is always enough. Ezizo zonna engero zengezezaako kugamba ziba zitegeeza nti omuntu yenna we bakubuulirira always make sure you listen to what they are telling you, because at one time ogenda gwa mu shit. Omubaka Nsamba owa National Unity Platform avuddeyo n'abuulirira oba n'alabula Yoweri Kaguta Museveni. No, Nsamba Honorable si asoose. I strongly believe so many people bavuddeyo okulabula Yoweri Kaguta Museveni ku ngeri gy'akwatamu eggwanga. Si basumba, si bamaseeka, si ba bishop, si ba kalidinaali, si ba faaza, kw'ossa n'abakulembeze b'ennono. Amazima go tetusobola kukweka anything. Newoobanga owagira Museveni, there are so many things byazzenga akola. Naye omukulu yeefudde ndiwulira. Waliwo olugero olumu ekigambo nampulira zzibi. Omanyi engero zino nazo bannaye ate kati nze alimu omusaayi omutabika omunyolo n'omuganda kwegamba awo n'olaba akatogo. Now, buli alabula Museveni tayawukana ku conclusion gy'aba naye. Nsamba avuddeyo n'alabula Museveni n'amugamba ekijja ssemuntu sigenda kwogerera Nsamba. Strange waneno bampita kali Lugambo Promax. Njagala owuliriza okulabula kwa Nsamba eri Yoweri Kaguta Museveni. But subscribe, share the video and tap the notification bell. Katukomewo. Abayimbi babamanyi era abayimbi bagenda ne babalaba tebabayinaako buzibu. Naye ono bwe yajja yali muyimbi ng'eyali badde looya bwali looya. Bannayuganda ne bagaana okupiikinga ng'oli looya mulungi gwe wali badde osinga okubeera n'ebyobufuzi. Ne bagamba intention zo tezikwatagana nabo. Kati Kyagulanyi oba kinaatwala bbanga ki oba bbanga ki n'eggwanga alina olikulembera okuggyako ng'akyusiza ebirowoozo bye ku nsonga z'Abannayuganda. Naye bw'ataakyusa ebirowoozo bye ku nsonga z'Abannayuganda era bujja kukya lumu nga yakulembera ki eggwanga lino, kubanga buli lukya abamweyongerako waliwo abagwamu essuubi naye buli lukya abamweyongerako mba musaayi muto, abaana abato, Abannayuganda abakula bonna abawa essuubi batambulira mu ssuubi ndi beetaaga president civilian, beetaaga president atazze n'amagye, beetaaga president azze n'amaanyi gaki g'abantu. Mu ddakiika emu nga olwakadde tubadde tukyalina bingi ebyokwogera, naye olwakadde okuba nti olina emirimu gy'ogenda okwasaganya mu paalamenti, bannakasanda basuubira ki by'ogenda obakolera mu lino ebbanga? Kino ekisaanyi kakati Mukama singa ambedde mu kisanja kino kyennyini mwe tuli nendaba ku Uganda empya. Ndowooza teri kinene kinyinza kukolera Bannayuganda kusinga ekyo. Mukama n'atuyamba bino bw'obyogera abantu bayinza olowooza tebisoboka. Naye Mugabe lwe yavaako n'essasi teryakola ki? Teryavuga. Tebaakuba amasasi Mugabe teryavuga. Naye nga yali amaze ebbanga ddene nga ye mukulembeze waki. So njagala nnyo okulaba ku Uganda empya. Kate Uganda empya gye njogerako si change of guard kya ono avuddeyo baleeso. Njagala okulaba ku Uganda empya eyo nga Uganda ensi yaffe wa Bannayuganda ekitiibwa. Njagala okulaba ku Uganda empya nga Bannayuganda abagirimu baweebwa first priority mu issues zonna. Mu Uganda empya eyo nga Munnayuganda oba Mugisu oba Mukalamoja ng'ekimufuula omuntu mu nsi eno Katonda gye yatuwa kubeera Munnayuganda. Ng'omuntu abeera excluded olw'okubanga tava mu ggwanga lino, ng'omuntu abeera excluded ng'opportunities zonna ze tulina mu nsi zigenda mu bantu bonna Abannayuganda. Nga tosobola kugamba nti eno ennyanja abalina ogivubako balina kubeera nga ba tribe yange, nti bw'aba Golodi abalina omusima ba tribe yange, nti bwe kiba kino buli kirungi ng'okiwa babo.
nze naalyagadde nnyo okulaba ku Uganda eyo ate ekiseera kijja kutuuka tulabe ku Uganda ng'omukalamoja is proud to be a Karamajong ng'omusebbeyi we Kapukyolwa nga yeenyumiriza okubeera munnayuganda ng'omudaama w'ettololo naye nga yeenyumiriza okubeera muki munnayuganda ng'omulango werira nga naye nga ne bw'ogamba nti bana small tribes buno nga bayita bakumamu kumamu n'abalala nga nabo they are proud to be Ugandans naye kakati exclusion eriwo bangi basobola okubeera nga baweereddwa emirimu naye ng'oyinza okuswanga nga ba security guard abasinga bayina tribe emu mwe bakola ki bava ng'oyinza okusanga ba wheelbarrow pushers bonna bayina tribe emu mwe bakola ki mwe bava naye ate ng'oyinza okusanga nga ba CEOs abasinga obunene obungi balina tribe emu bwe bakola ki mwe bava so nze Uganda gye ndreaminga ku Uganda nga tribes zaffe ezo ze zijja okusharinga national cake ng'olwali bwe tugamba nti cake gye bayita Uganda yeeno njagala okulaba ku national cake ng'Abagisu bazze ng'Abaganda bazze ng'Abalango bazze ng'Abakiga bazze ng'Abatuulu bazze nga Abagisu bazze ng'Abasuga bazze kukola ki kugabana ggwanga lye bayitaani Uganda keeke gye bayitaani Uganda naye bw'ogenda ku Parliament gate wali akonsaba mugendewo mulabe kiki ekiri ku gate ya Parliament eyo kuliko mawanga gaffe kuliko Abanyoro kuliko Abanyankole kuliko Abakiga kuliko Abagisu kuliko regions ezo ezitukola kyekintu kye bayita ki Uganda otherwise buli ggwanga wano lyali badde ensi obaako kasobola okutegeerekeka buli ggwanga wano lyali badde ensi Buganda singa nsi yaayo singa Nkole nsi yaayo singa Tooro nsi yaayo naye waaliwo okukkaanya mu ndagaano y'olwenda banno bakkaanye bakole eggwanga liki limu kakati olwaleero bwe tutuuka ku ggwanga limu nga buli myaka gya leadership ku luno lwe twalina abalango be basharinga keeke eno bannayuganda abasigadde si nsonga bafune busammambiro bafune bukunkumuka ku luno Abanyankole bazze kati ate ne mu Banyankole ne weesanga nti ate ku Banyankole abazze mulimu Abayima kati keeke yonna right y'Abahima abangi tulizimba Uganda tulizimba eggwanga lino kati okutuusa ekiseera nga Uganda tugiraba mu mbeera yaayo gyeri ne tubeera ngamba kati nze njagala okulaba ku Senate yes Parliament weeri ni Parliament olala bwenjogerera abantu b'e Kasanda kali ka area ka constituency kange njagala okulaba yo Senate nga Senate eyo etuulako omuntu avudde mu Buganda Kingdom nga azze kwogerera ekitundu kya Buganda kyonna Buganda njagala okulabako ku Senate nga Busoga erina representative Busoga region ng'asogerera ma district za Busoga zonna njagala okulaba ku Senate ng'Abakaramoja bayina representative kubanga we a peculiar nation toyina lunaku lw'ogenda kuŋŋamba nti Omukaramoja afaanana Omuganda tekiri era tekirikola ki tekiribaayo Omukaramoja newankubadde bonna balunda nte n'Omunyankole Omuyima tebafaanagana era tebalikola ki tebalifaanagana naye lwaki twetaaga national cake eno lwaki tukyetaaga njagala kutegeeza muganda wange ensonga eri emu bwe tuyita Abakaramoja tugamba cake y'education eri ssente bweziti meka ezigenda e Karamoja meka ze baleeta ku national cake
nti muleeta mmeka ntituleeta bweziti kulize muleeta musolo gwe tufunayo sente bweziti era tubawadde kino mu developing abantu bammwe bagende basome tubeere nga bwe tuba tulina national university ng'eyo Makerere tuyina okubeera nga tuyina eno ttiimu y'ekalamoja ng'eweereza abakalamoja bajje Makerere bakole ki basome nga Buganda ejja n'egamba nti ku kwota gye tuyina Makerere abange Abaganda bali bameka ontegedde kakati ye Uganda nze gyenjagala okukola bannayuganda bangi basobola okudisagruinga nange naye nze nga Patrick Nsamba buli ndowooza ku Uganda empya ngirowoozaamu ng'ensi esobola okututwala ffenna ne tubeera happy okubeera baki bannayuganda naye tosobola kuŋŋamba tulawe wenjogera ku nsonga za Buganda olwo nfumba nfuuse tribal era nga bagamba toyogera ku tribal naye nga bw'oba ogaba emirimu ogiwa babo nga n'omulimu gw'okwera oguwa baki guwa babo abange baana abatalina atuuka ku mmeeza ani agenda okuboogerera ani aliwo agenda okuboogerera abange ani ali concerned nti waliwo Abaganda bangi abatasomi ani ali concerned nti waliwo Abatoolo bangi abatasomi tolabanga alina kuba kabaka w'Etoolo nakiri nebyokusanga kabaka w'e Busoga kabaka w'Etoolo ne tubawaayo ebbaasa it's a very big job kubanga abo bakulembeze bansi era bwe kiri tulemerera ekyatuuka mu Europe kijja kutuukawo ng'omanyi nti mu Europe waliyo amawanga nga galina abantu 60,000 nga population y'eggwanga eryo lyonna y'abantu 60,000 kyaleetebwa ki buli ggwanga kudda negamba naye nedda tusobola okwekolera ku nsonga zaffe naye byegali gayimiriddewo buli ggwanga lyogera olulimi lwalyo buli ggwanga zina amawanga gowulira manya Slovakia manya Czech Republic manya Herzegovina manya buli omu ali ku lulwe kubanga buli omu ali mu kufa ku bantu be abantu lwaki ffe twagala okulowooza kuba mpulira nnyo Pulezidenti Yoweri Museveni kagamba bino bye tuliko tulina obivaako tulina okugenda Pan-African for us to be Pan-African tusobola coming out nga tuli stronger akati gana amawanga gaffe gonna none is complaining to represented mu Uganda kati matters z'abano zonna ziri catered for so kati Uganda olwo eba erina basis ogenda okudiscussinga mu Africa oba ne bwekuba ku region naye tosobola kuŋŋamba nti eno totereezezaayo wansi bw'osobola okutereeza waggulu ekyo sikkaanya nakyo ya honorable nga tumaliriza twogereko ku nsonga y'Abaganda baffe abasibe Deputy President wa Buganda Mwanga Kivumbi Dr. Kizza Besigye omulaba bamujja mu kkooti nga tebikyategeereka Basamu Mugumya bonna be twalabye nga bagongobadde bonna Erias bikwaga ensonga y'abasibe tumalizeeko nayo embeera nga bulaba bubiri olwaleero luno n'akalala twafunye omukisa nti abasibe badde bamaze mu 10 emyaka 6 gavumenti yasobodde okubatanga oba oli abo bafuusinze kukkiriza ate emisango gye bataakolanga ebuliga gye bagula ekiri mu Uganda kyaliwo ebiseera ebisinga mu tuwulira nti gavumenti ya Amini yali mbi naddala abavubuka abato bwe babanyonnyola ku Amini bagamba Amini yali kijambiya mu gavumenti y'Obote yali mbi nnyo ebintu nga bino ebigenda mu maaso bye byazifuula embi sigamba nti bannayuganda bangi baateekebwanga ku layini ne bakubwa amasasi naye bannabyabufuzi baayisibwanga bubi ensi yonna n'ebeera kumanya nti gundi yattiddwa lwaki lwa byabufuzi abantu buli mwadde bagamba gavumenti eno bw'emala okutta tejja gyeno kati bannayuganda bangi ebiseera ebyo battanga ku bigere ku byobufuzi era leero kati olwaleero kyekikola kyekiriwo bangi basse ku bigere ku byabufuzi lwakuba nti bakyusizza endowooza zaabwe
naye bamatidde ne bagamba ha gavumenti eriko teyagala kuwulira muntu agyogerako. Kati bwe teyagala kuwulira muntu agyogerako kitegeeza olina kuyiiya bw'osavayivinga. Abamu bajja kugamba ebyobufuzi ewanyu waawo, abalala bajja byogererangako mu nkukutu, abalala bajja kusigala nga bali active naye nga bali bweru waki wa Uganda kuba bategedde nti kaakati waliwo okusibibwa. Kuba mu ggwanga mu kivumbi kyayitamu mu fumbiro kye bayitamu n'abalala it's a message. Why message government yagadde tukole ki tumanye tisikyayagala kugambwako. Kyagulanyi Robert Ssentamu Bassemujju Nganda abali ebweru n'abalala abali ebweru kuba bangi abo tetuboogerako. Abavubuka kati choice zibaawo gamba bwana kanfulumemu kangende neetegule n'agendako ku mirala ne Kenya kubanga abadde political active ng'ayambala bbere banoonya ababbere agamba kankwe bangi balimu ekizayiro bangi. Naye ne bamwami Museveni baaliko mu ekizayiro. Ebiseera byaliwo nga nabo bali muki mu ekizayiro. Era gurupu mwami Museveni gye yamobilizinga akaseera ako okulanga bamuyambako okufuna political support wano ku ground mwali mu ekizayiro nga mulimu ne Kabaka Mulamba bakabaka b'amawanga balamba nga bali mu ekizayiro. Ate olwakiyinza otandika ne Kyagulanyi Robert Ssentamu. Ne Kyagulanyi Robert Ssentamu waatali kiba kigenda kakata ku bannaddiini ate okwogera ku nsonga z'ebyobufuzi. Era ojja kuwulira Kibuli ng'esitudde nga kati be bafuuse bannabyabufuzi anti bannabyabufuzi wabasirisa. Ojja kuwulira Kampala mukadde nga nabo batandise okukuba. Ojja kuwulira Lubaga ate era nabo bafuuke bakandidati b'okugenda era mu kkomera oba okugenda. Ebintu bwe bityo bwe bigenda nga bikola ki nga byonooneka. Ensi ogenda okwonooneka ebintu tebiba bingi nnyo ebigikola ki bibyonoona. Biba bintu bitono omuntu byakola n'alowooza nti ekyo kimuyamba okukola ki okusigala mu buyinza. Naye n'alirowoozezza nti bino baali badde babivaako. Baali badde beesiba mu political mobilization kuba be balina ssente. Abantu ne babaleka buli omu n'abeera ng'akola politics. Ekyo kyali bawadde obulamu bungi. Naye wano buli lw'obeera nga buli muntu ali kudduka abalala badduka kubasiba. Buli omu yeetya kitegeeza nti ensi ogitadde ku bunkenke obutali buki bulungi kubanga olwaleero Anita Among singa abaafunye omukisa ogufuluma eggwanga lino nkakasa yali preference okukola ki okuwumuka. N'afuna omukisa bw'ati ogubayitako era naye akola ki afuluma. Naye abadde sipiika waki wa ggwanga. Abantu bangi bakale kayihura ne bafuna omukisa ogufuluma bakola ki bafuluma. Buli kiisi omuntu yenna alagala naye lwaki siva wano. Kakati twagala nnyo tubeere mu Uganda ng'abantu bangi eyo option gye bakola ki ne balowoozaako. Twali badde tulaba Uganda eri broad based. Twali badde tulaba Uganda nga Jene Muhoozi bw'agamba nti nzize mu byabufuzi abantu tebamutyako muntu nga bamutyako bigambo byagenda okukola ki byagenda okwogera policies kizazze nazo biki ebisinga obuki obulungi. Nga Jene Muhoozi naye ali free newankubadde mwana wa pulezidenti okujja n'atandika okugamba abantu ebigambo ne babigula oba ne bikola ki ne babigaana. Nga ne bw'obeera muntu eyakulira mu ghetto nga Kyagulanyi Robert Ssentamu nga nawe olina right evaayo okujja n'oparticipating mu byaki ebyobufuzi. Eyo Uganda gye twagala ate kyensuubira it's not too late okugituwa. It's too late okubeera nga tusobola okugenda mu factory reset ne tukola ekyo nga bannayuganda ne tuddamu ne tukaanira ensi nga tulina contribution tugirinako. Bannange temunjogeza nnyo ebigambo bingi. Naffe webale nnyo Honorable kubanga osobodde otulambulako ku nsonga ezo era abantu bali wano bali mu kusiima nti ebimu byabadde oyogera bye bituufu yezo ezimu ku comment ze tulaba.
bali nnyo kubanga osobodde otuwakubodde bannayuganda abaliko abali ku Lujio TV abali ku Shafiki Media abali ku Simoyo gwa Gwanga Seremba Jime abali ku JB Muwonge tubeebaza nnyo okubanga obwedda kwe muli ono ye mubaka w'e Kasanda Honorable Patrick Nsamba gwe muganda wange abadde tamumanya abadde tamutegeera bulijjo tumubasuubiza omubaleetera leero tumubaleetedde ate tukyamubongera okubanga alambulula